okolera wamu okola parallel in parallel neno ayingiza muli munda mwennyini mu kiri ekyafa. So kiyinza obutayamba si unity nga eya Nakalema ng'eyafande Nakalema nti waliwo CID ye nalaba nga teyamba nagati kandeetewo kipya eya State House. Kino si kipya kyateeka ayingiza mu kiri ekyafa. Kakati nzirayo waliwo wagambye nti waliwo kebakonye kunoga nti yeteekerateekera ebijja mu kalulu. Awo nno waliwo question mark waliwo okukkiriza kwangaawo. Kijja kuyamba ye abo bagenda kusamba namba ze 5, 9 ne 7 abeetaaga. Kijja tusemberera akalulu kijja mukolera. Okay. Kati kanyambe bana Uganda. Afande Kayihura ng'akyakola emirimu gya Mwami Museveni mu poliisi. Kuba ng'akyali muduumizi wa poliisi. Teyali. Kayihura yali mukozi wa Museveni, yali IGP, Inspector General of Government, saabaduumizi wa poliisi. Yali akola akyakola emirimu egy'eggwanga nga saabaduumizi wa poliisi. Kale katukize nti yali akolera NRM. Yali political commissar wa NRM. Teyali mu wa poliisi. Teyali na byakola byonna professionally tewali n'ekimu kiyakola nga kya poliisi. Nkuweeyo ati mu malaga wakana mutaasa mirimu gyamwe mutyo byogera bintu byetwogera. Naye kati ffe abaanza okufuna tulina bwe tulimira emboga n'ebiriŋŋanya tetutya kutugoba ku ZTV. Ogoba mu kibuga odda mu kyalo n'olima. Tudda mu kyalo. Kaakati lwaki Kayihura lwavaawo Ochola najja units nazijjawo Kayihura ziyatondawo. Ati buli mukulembeze yali yatta CI abazze alawo bunafu bwoli najali birungi ono kyeyateekawo kigambi kankiggyewo kanteekewo ki byali bikola bingi byayagala nga tebikolera poliisi. Yattira ddala CID netukamu kubanga tekyalina n'ampapula wali stationary. N'atondawo rapid responsibility flying squad ne bubanga bwe buvunaanyizibwa okuinvestigatinga ate tebutwala kubali abali constitutionally mandated aba CID bulipotinga direct ewuwe ani ekikugamba ekyo okirabawo system n'ebiranga yali suffocated. Yabitira ddala n'atuuka obuntu we nga bulipotingira ye direct kubanga waliwo byali bigenda mu maaso nga tayagala abantu bababikola bakwatibwe CID. Muleke bw'olipotinga gyali mbaleke otegera era nga Ochola akyaliyo. Ochola akugambira ddala nga yakamala okulayira yawakanya enkola ya Kayihura etali professional. N'abaako n'abantu abamu be yalagira bakwatibwe Kayihura n'agaana okubakwata n'abaleka ne bakola Ochola kiri kulikoli ne bakola fujjo titirifu mu poliisi okiraba. So kakati bano tebazze kutereza poliisi. Ochola ali professional tajja kukola kubanga Ochola ali kulikoli okuwakanya Kayihura bye yakola ate Kayihura byalinga akola ebimu nga mukama we alikola mu stamp abyagala. Kakati amumanyi tajja bikola akalunga kasembedde. So agezaako kubeera nti yenjigusenyo ate kakati nga kyetaaga okubeera nga ate bagiteekamuko kyoyinza okuyita discipline nga bwe tulaba bwe kiri mu magye. Kakati nno nkakusomeseyo ki tewali asobola kuteeka discipline mu bantu abasula enjala. Njagala banabigana muwandiika olunaku lw'omwezi luno tulikomawo nga wayise emyaka ebiri. Tewali muntu asula ku kutiya
mukyala we ng'amugwanja school fees z'abaana nga tebakyasobola kulya nnyama omukazi akwata kavera n'agenda anoonya doodo ku byalo mukomusirikale otegera amasannyalaze ne bagabasalako otegera abaana basatu batudde tebasoma ate bw'afunayo akasente basome ne babagoba nga tebalina nangoye wadde engatto n'ogamba nti waliwo omuntu asobola to discipline those people okubateekamu empisa tebakulimbanga so awo tuba twerimba kintu kinene nnyo kyenkugambye banoonyereza ekyatta organizi ziri ezaali mu mubiri guli balyoke bateekemu empya balo baleeta bafuna omusaala munene baduumire bano abali wansi abasula enjala baduumire bano abayala tekisoboka kukoleka kizibu nnyo tegera ne bw'onooba oyagala otya tekisoboka kukoleka kakati tuzze tubyogera ne batuvuma ne batujerega amawuli gagano goba gasoma galwa mukaaga bukedde olwomukaaga leero si lwakusatu olwomukaaga oluwedde abaana bagire basike kino ekintu bakigire gasome omutwe gugu bisome ow'amagye n'omupoliisi bawambye omusuubuzi bamutulugunyiza ne bamusaba bukadde owa poliisi ye Edison nti bakumbiye ow'amagye naki n'omupoliisi nkikugambye wano nti nzeyo risaaki gavumenti yaabo ntiyeteeka kumukola basajja mivule banzekere bisasurisaaki namukola dda sometimes kino bano bakikolanga bo anti kyekugamba nange sigamye nti polisi bayamagye nange sigamye polisi yekikola sigamye magye ge bakikola buli gyobagamba nti mu polisi ne mu magye mulimu abaseesa mu bubbi n'obutemu obuli mu ggwanga sigamba nti institution nga polisi yekikola ekiremezaawo embeera eyo embi abapolisi babirimu bennyini babirimu kubanga basula bubi balya bubi bebaka bubi batambula bubi bakolera mu mbeera mbi nnyo tebasobola you can't turn them into saints so teboga nti koleete bano ba brigade oleete bakkano oleete baani bajje mu UPDF obateeke naye katono nnyo ku nsonga eyo nakano kawulire ne bwoleeta malayika okuva mu ggulu eddumire poliisi eno tesobola kubanga ne katonda akikondeminga omusajja omugagga eyalyanga obulungi ku mmeeza ye nga omunaku amusulira bukunkumuka katonda yamugaana okuyingira mu ggulu n'amusindika mu muliro ne gumwokya olw'ettima ne katonda takyagala nkitegeera sinabayinga into your idea egamba nti olwokuba abantu bano basasulwa bubi yensonga lwaki abamu bakola ebikolobero definitely kesi zino nyingi nnyo mu poliisi okusinga mu magye naye nga ate n'abamagye si be basasulwa ennyo lwaki bo basobodde okwekuuma nga balina discipline naye nga ate nabo si be bali obulungi ennyo nabo basajja batu nabo be basoba bikutuka ku nsonga y'omusaala bafuna esente entono naye at least bali discipline somehow kakati kankikuwe gwani akugamba nti amagye obutafaanana police it is because of discipline. I think it is because of discipline. Anti katoli mu university kankusomese oleme kufaanana ng'ate bali abataasomako mu basajja mu university ow'amagye abeera mu nkambi takkirizibwa kufuluma awo nga talina kipapula tomala gatambula bbira mupango abasirikale bafuluma ne bagenda bali embizzi n'okunywa bbiya abapoliisi so enjawulo lwati teyetaaya tofuluma ku detach tova mu barracks okujja kungenda permission ya commander exactly otambulira ku kipapula permit nga yante otegera lunch hour genda buli awali poliisi yonna genda wano ku Jinja Road genda ku Kira Police genda ku CPS ne ku gundi ne ku Old Kampala ku ssaawa z'ekyemisana abasirikale bonna obasanga mu buli awali ka hoteli awali embizi awali bia free betaya kasabira nga li off duty yakoze kiro ne ku duty
bavaako ne bagenda banywa kyayi ebweru bavaako ne bagenda bali embizi ku saa 7 okitegera kakati njagala ombuulire musirikale ki ow'amagye asobola okikola ekyo namba 2 omusirikale ow'amagye anasangawa enkayana z'ettaka to arbitrate atabaganye tebabikola ono ekimuleetera obubbi emisango bagireeta wuwe emisango tukitwala mu barakisi tebalina chansi yonna whatsoever to steal to be bribed to be corrupted otegera tebalina mikisa egyo kubanga kakati bwe bankuba olubale ku mutwe eyankubye oba ne banzibako sente zange ndi wa mobile money ne bazibba ne netegereza abanzibye okiraba sigenda mu barracks ogenda ku police ngenda ku police kakati oli yanzibye obukadde 4 okitegera ajja kukema wa polisi si mu barracks teri bikemo that's why they are disciplined barracks teri bikemo omusajja yabye miliyoni 4 agenda okusinkana Shafik oba Malukom eyasuze enjala abaana be tebalina school fees bamaze wiki 2 bali waka yabye miliyoni 4 bamukutte agenda kutegeragera ne Malukom omusirikale alina abaana bamaze wiki 2 nga tebasoma kati omujasi bali musango bamukemene sente ezo emisango tugitwala mu barracks tugitwala ku police naye lwaki ebintu ebimu abasirikale bebayingidde mu biteredde kati enyanja bagirongosezza enyanja erongose kati empuuta obungi bweyongedde ebyenyanja kati bagula ebyenyanja ebinene tekikyalinga luli agenza ogulengege bakuwankejje ebintu ebigenze biyingiramu amagye ekyo amagye nokiremerako nnyo ne confidence abantu gye balina nga ayogera n'omuntu ayambala uniform y'amagye yanjawulo nnyo neyokubanga ayogera n'omuntu ayambala uniform ya police I still give a credit to President Museveni. Genda ku mazzi discipline mu magye. Genda ku mazzi. Genda ku mazzi. Enjawulo ya Museveni gweyogerako. Ageze. Aleka amagye gataayayenga police. Olabe nti anakisobola. Ndayirira wano. Amini yagaleka kigamba gakolanga police byekola kati. Oboti yagaleka kigamba gakolanga police byakola. Ono enjawulo gyakoze kugakuumira mu nkambi. Ageze. Okay. Omuyita enju ageze. Omanye kibeera ku mazzi okwo. Amajenga bagatadde ku mazzi. Oba bataddewo abantu 20. Komanda abeerawo. Mbulira omusirikale agenda okukwata omuntu. DPC namwerekera. Let's be analytical. We are now analyzing nti amaje the way operation mode of operation eyamaje si ya police owa police afunayo munywanyi we ne bakwata obubundu bombi bombi abasuze enjala ne bagenda bakwate basajja mivule bakola operation ne bakwata basajja mivule kati basajja mivule nasuzizza milioni 2 nemba wako emitwalaga asatu omusajja atudduseeko tusanze agenze ng'ennyumba yagisibyewo kakati amagye komanda abeerawo babeerako n'omukulu awo tebamuleka mu ofiisi bo yenkola yaabwe bwe bagenda ku kikwekweto wabeerawo abakulira ate abakulira amanya nti ndi answerable ne bamesinga kati ate kankuwa ekyokubira ekirala amagye galinamu okutya mbuliro wa police eraziza omusango ne bamufroginga ng'amagye nafuna ekibonerezo ekikakali nga bwe batwala mu court martial ne basiba amu n'ekiboko zibako so amagye tegandibadde malungi mu nsi eyafa naye galina enkola yaabwe mu bakolera yabuddu bwennyini tewali kwetaaya nga baana ba Misiri baali Egypti tewali kwetaaya baleke bafulume beetaaye bajja kukola ebisinga poliisi byekola kati so kino tutandika okuppa ku nkola ey'amagye tugiyingize mu poliisi
naye olw'okuba nti ate poliisi erina okulooperwa emisango egirimu ssente ekikema awe kijira osooka kutereeza mbeera zaabwe ne babikaminga hopeful ne babeera n'essuubi nti there is tomorrow oba leero biganye bo enkola yaabwe ya forever tebalinayo ssuubi nti ebintu binaatereera ate tewali regime ekotogedde poliisi kubanga katino kino facts kanzibawe mwami Museveni ng'ayingira wano abaagala mugende mubuuze owekitiibwa Paulo Kawanga Ssemwogerere yali ssenkagale wa DP yali minisita w'ensonga eza wano nga Museveni yakayingira wano ng'addirirwa Besigye oyo. Kawanga Ssemwogerere yakola nnyo mwami Museveni yali agala kuggyawo poliisi eyo nga tagyetaaga ayagala kwesa majeege gagala kwesa majeege Kawanga yamugamba tugenda kubeera isolated teri internationally ajja kulicognizinga nti ofuga gavumenti etalina poliisi kyali kizibu tajyagalira ddala tagiyambye tagitaddemu kintu kyonna tagikulaakulanyiza kale tuyanza tuyazege oli ku Baba TV ey'obwakyabazinga